omusango gw'Okero guliko ebibuuzo bingi nnyo nga tuvudde ku ky'okuyiwa omusaayi. Omusango gw'okutta abantu tebatera kukkiriza nnyo bannamawulire ebiseera ebisinga. Kati guno gulina media coverage ya kika kya waggulu nnyo, gusoosowaziddwa, guli mu luzungu, the national community eraba. Okero tannakubwa nako. Era wajja nga atambula, olaba omuntu atambula obulungi ennyo. Olaba omuntu gwe wandigambye nti ava mu nnyumba ya kitaawe. Yagenda mu kaduukulu ng'afaanana bubi nnyo okusinga engeri gy'afaananamu ng'avudde mu kaduukulu. Ekitali ku basibe bali balala be bakwata. Ojja kulaba abasibe for example abannu bavaayo mu kaduukulu nga bawonyera, bayina amabwa, naye abo tebatta muntu. Naye ono yatta abaana abasukka mu omu. Asuubirizibwa avaayo anyirira, alabika bulungi, asaba n'amazzi ne bamuwa. N'agamba n'omulamuzi w'ekitiibwa munnaye seewulira bulungi leero tukole ki? Tukomaawo.